Omulungi atulaba ku ABS TV kubuuzaako nate nkugamba weebale gyonna gy'otaddeko engalo olunaku olwaleero amannya nze Princess Agatha mu pulogulaamu yaffe si byangu nga ntuliddemu munnange Irene Nakazibwe we tugenda okwogerako naye olunaku olwaleero tulinako gye tumusanzeeko ewuwe waka mu maka ge ali eno bayitayo Seeta gye tumusanze tugenda kunyumyamuko naye atubuulire baliwo ababadde batambula naffe ku ABS TV yafuna obuzibu olunaku lwali lwa Monday n'afuna accident ebiteebereka munaye ebyo bibaawo bulijjo abamu babadde babuuza kiki ekiriwo obuzibu kibwalina so olwaleero njagala ayogereko nammwe ababuulire awulira atya naye atuwe n'essuubi tugenda kuba naye mu bbanga ki asobole okwongera okutambuza pulogulaamu y'essi byangu olwaleero twagadde tunyumyemuko naye naawe omulabi waffe omulungi ali wano era tali wala katusoke tuwulize ku bigambo bye tugende mu maaso ne pulogulaamu yaffe si byangu. Irene mbula mpula kigambo kye si byangu kitukedera ku mbeera gye ndimu abatwala ku ABS nsanse nnyo okubalaba ttiimu yammwe wano yonna mwebale kuba na mukwano mwebale kuba na bumu bekiri olugendo okuva e Kampala paka Mukono luwanvu naye ng'awali owuwose waba wala kituufu nso balaba abalabi baffe ku pulogulaamu si byangu leero bizibuwalidde nze oludde nze mbanoonya gye babeera leero nze nkunoonyeza leero nze nnoonyeza wala bitali byangu si byangu naye nga mwasibye mutya muli mutya nze Irene Nakazibwe naye abamise Buchaman ne ngamba ani akuyise Buchaman azali awo mweru munene mumpi yangambye Buchaman kati kino kikuliko Irene oyo talina kukulumya mutwe kubanga naye tamanyi nkyayinza ofuuka Bucha naye ng'oli otya bizibu si byangu si byangu Irene waffe mulaba yeetagwako bigambo kyensinga okwebaza Katonda nti yadde mulwadde naye musanyufu nnyo ayogera tutuuse wano bane n'engamba waaw ate Katonda kyalina Irene lwa nsonga ogenda kuwulira emboozi ye naawe ofiiringa ekyenfiiringa saawa zino wendi Irene kyali kitya onaku somwezi nga 2 Desemba 12:30 sirwerabira mulamu bwange bwonna ndirubulyako n'abazzukulu kuba nkuze emyaka sijja gyogera mitono nnyo agireke Irene naye sifuna nkukizibu kinene nga kyenafuna enaku z'omwezi 2 nazuukuka saawa 10 ez'ekiro naye ntegeka ebintu by'omwami wange ngoye byanakozesa ku mulimu nagamba nabyesizenkera byokera saawa 11 olusi 11 kubanga olusi muteekera in fact na evening ova ku mulimu nga ntegeka naye kwolwo saabikola nagamba nze nkooyi kuba nasaba sina maanyi nufumba saafumba aba friend yeyafumba nagamba Matedi mpulira ndi mulwadde nzisene na bulamu sigane na kufumba naye nga kanfumba enkuleete ne muwasene n'afumba nasiba on the Sunday the whole Sunday ngandi mugonvu kati butuuka ekiro za sange emu mami wange mikusana ko mama kumosawe nangamba tunacho wakoze waka nimga bujogo bikola nimga mpulira bu nangamba kino sira bango sanko nga disorganized nimgamba ndi mulwadde nangamba kichi nimga ati wali naye mpulira ndi week ntubera wale nkulabye nkola netwebaka ne samtegekera kati saa 10 n'enzukuka nangamba kichi ngookedde nnyo Mugamba chinkezeza simanyi netotumbuze nikankole byenkola otekere ngoye so eno genda ku wifi waffe ku mulimu nda mawulire gesalabi nangamba lero keddenye mugamba tofayi webaki ati neye bakanzi nengolole ngoye nembera ngo ninga nebuzabuza kwana zikola ne bana byenkola ndabezange nenzitaka mu nsawo nemberawo ngapla saa kudamu kwebaka ne bujja paka sawa 11 awo ninnaba ninnyamba nangamba olagawo mugamba ngenda ku mulimu nangamba zisabye ezogende mugamba nkubulire mpulira nsagala kola ki kwebaka ne music this time ngene nabene ku mawulire gesako zeki gotafu nangamba inda kesazwere 12 okuve wano obudde bukyali nnyo kati nembera nindabuzaza bwe nzira mu dido bwe nzira mu kisenge nga yeye basi ngene kula ya budde bungenda ko nzine nenfuluma ngenda samga ati bye newe ntuka ku gate ate ne nkomawo nemwe mugamba hani nze naye nkwagala nnyo in fact nze gye bigamba byabulidde abantu nagamba hani ngenze naye nkwagala nnyo nagamba naye nkwagala nnyo naye leero ogenze obudde esitegedde ngenza gy'ogenzeemu kati nakubirwa bodo wanga nvuga bulijjo yalinga ntwala ku mulimu omwami wange naye nga ntuusa leeti jaamu ngamba alekera awo kuntwala nze nja kulinyanga boda nenfuna wa boda naye that day namukubira essimu nga takwata nenfuna yali ku stage gwe nasangawo yali woomu nemugamba jangu ntwale najja
kati nasimula peki mu maanyi nenga ekunkumka kweti nenga omanyi nalina bino njagala kola amawulire nengamba mu budde nesoka nenguma nawalavula nene ntuuka awo emmengo ng'ova mu kiku ky'omundi bugenda awo menkulubiri nenga negundi kendeza ku speed ovuga nnyo nangamba share nze menye ebigo byengudde nze nagwagwana baffe bamanyi n'okufa nafa ne kati experience njikola ki sobola kusuula mugamba vuga naye tonkuba ekiku nangamba sisobola kusuula najja nga nyumiza abafa ku booda mukana wange namuvuga nakuba nange era nga anaafa uli emboozi yanyumiza mukana wange nali muvuga ne tugwa naluma olulimi kati tayogera nange nali nfudde ku booda nga sina kigamba nti naye kanjiveeko emboozi gye banyumiza si atalina future nasaga nange empuliza in fact nawuliza nesituka nekulamiza nendoga omutego elementi bulungi emboozi y'okufa najja nyumiza abafudde ku bodaboda bwe yali afudde biki kati tuuka ku bitaali nankulabi muga nasanga byasered nga bikutte ne mugamba manyi salinkiriza oyitewo obudde bwampiseeko dda saa n'12 zali mu 12 nga kitundu obudde bwampiseeko dda funenge gyokola ki gyosalinkiriza kwegamba wamugamba bugamba yitemu funenge gyosalinkiriza awo oyitewo tejja kukwata ejja kusonyiwa ekisooka ekulaba wafunye damage ofunye ekyokuyiga mabula toyimirira funenge gyosalinkiriza oyitewo kubanza obudde bwakoze eki bwagenze dda kati nayiyanga wa booda naye ng'ayogera nnyo era nga nyumiza abafu nange mpuliriza abafu kati aba yakweta bwati ekibbala ekibeera kikola every time ndowooza baba banywa bakumakyera mbasanga infact wanudde mu programu eyo emakya amalungi nakyogerakoko naye nga mbakesisinga era gajjadde ku bbaala eno banywa every time kati bwetuba twakasaa kalina kapyako bwetuki omusajja n'avaeri n'asala era mu bbaala n'asala bwati mama yamukuba piki nebuka mu bbanga etubuka mu bbanga nengwa wansi ekitegeeza omusajja yaleeta akabenje yava mu bbaala nga asala bwati kumakya sandikutuse kugulu nandigudde ne wano kwanazimba wano niwano damagisi yali amaanyi ne mu vivi wano maybe we nandikomye n'okukola nandikoze naye mu kubuuka okugwa nagwa mu kkubo wakati jjukira twalina emmotoka ezikola ki ezigobeere emmotoka nerinnya okugulu wakati naye nze nakoma okumanya nga kuba omuntu nakiranga mukubi mukubuko gwa wansi samanya byakola ki byaddirira byaddako naye nze kibangamba nali njogera nyonyonyonyo nayogera kino nakino nfudde bannange omwami wange ngagenda mutwala ng'olaba ddala ogenda kusubwa omwami kwegamba yali akukuba ne bagombe nandivuddeyo kubanga sinaba nebbanga ddene nnyo bamutwalira lafu eba ekyali nto bamutwalira awo mba ndabye nnyo era in fact when nagwa mbuchena simanyi that's what they told me nagamba wowe bawa nga bagenda mutwala nze ndabye nnyo nese bone magombe nani wamatu save so umela olaba omuntu okwagala kubaawo n'okuwumula owumula n'okakana naye sawa kuwumula ku musajja oyo kubanga simanyi nebbanga ddene kati mbakyanamukuta omulabi waffe omulundi wa ABS ndowooza owulira omukyala nakazibwe wano tuli wako ewoseeta twaze kumanya ku bulamu bwe buli butya kyaja kitya lwaki mbeera eyamutuukako kyaki ekyamuleetera okutuuka okwo puroguramu tuli mu si byangu era olwaleero bwe mbaleetedde naye kusaidi ete bibadde byangu mu bulamu bw'akabenje kuva ku lunaku lwe yafuna akabenje kakati bwe yatomera nga egabisa addamu kumanya nensoka nempungamu awo nenjogera lelelelele kati memory nedda neŋŋamba naye katonda wange onvuddemu jjukira ekiro lulega nali siwulira bulungi kati nga ninga alina ekyebikiro obanga agenda afuna ekizibu namutunuuliranga nnyo ngamba oyo abeera mamotoka nga avuga agenda afuna ekizibu kati nyina olive oil manyi nakula nenfuna eddiini eyeddala naye nenfuna nengula olive oil ewakewa oyo nga waki wakwesiga kusaba era nyina pasita yajjawo natusabira yamusabira nsebo n'amutukuza kati nfokye nze omweyira nsabe kuba nalinga mweyira nensaba najja nemusigako nze nga ye simusabira kati koolo kyebayita laavu neweerabira kati koolo nze sesabira bwe yakomawo muzimu wasapa ayingidde obuliri nenkwata oyo nemu tabyagala musiraamu naye koolo yakkiriza nemumuyira negenzoka muyira amakiyonjiyira nemugaguma ngenda kusaba nenkulayira nsesabira saali muntu nakazibwe mbere bulungi nno nagamba mukama nyina kyempulira ndaba omwego okufa naye nsaba ogula omwami wange yatambulira mbidduka gwe nasabira yekka kuwumereza sitaani ava kwola yambala nze nze sesabirako n'omulundi n'ogumu ne twebaga
kati Irene kansoke mbuzeemuko sokoteekeko osimbewa wakati mu kiseera ekyo nga bumaze otunyonyola ekyakutukako wagwa wamala okufuna biki byonna wasooka okulowooza omwami wo biki gwe ku ssaawa zino ku sayidi ya Katonda olowooza ki Irene akabenjako emmotoka yakulinya okugulu okwo kimanyi teyesobola kulinnya ku mutwego kakati ekyannuma kiri kimu kuba mulinzi nyina ekiŋŋamba nali nsimatuse booda kakati ate ekyajja mmotoka enninnya okugulu kyennuma obulamu bwange Katonda banzi saagala kuntegeerera naye emmotoka eyo yankola bubi yaddinya okugulu neekumenya kakati bantegeerera bamanyi kyennaalya sisalawo bamanyi kyennaalya bamanyi ddirwa ennaana bwaba siinaaba oba nga ntojja naaba sinaaba kuba sirina ijja kukola tosobola kwenaaza obulamu bwange bwalumwa nnyo infact nakyawa n'okusaba onzadde era bwe nagwa nagamba naye Katonda onvuddemu nga mbadde nkusaba lwaki twakinkola luli nga ndi mu nsi eri endala Irene ebiseera ebisinga kiba kigezo oba osembe eri Katonda kuwa ebigezo era ebigambo ebyo nabyogera nga ndaba ekigere igumba lyali lifulumye nga kifuuwa omusaayi nengamba naye Katonda wange lwaki onkoze kino lwaki leero onvuddemu nga mbadde ndandise okukusaba lwaki tewakinkola luli nemmanyi oli mukumbonereza lwaki kati mumbeera eyo kuba nayogera mbinyo nga nvudde ku kyomwami nadda Katonda nemugamba onkoze bubi nga wemulugunya nayogera bino ngamba onkoze bubi onsuwazizza naye nga weerabidde nti motoka okulinya okugulu yandibadde esobola kulinya mukwogera eyo omusajja najja nagamba ogamba ki Katonda tannakuvaamu lengera banno bapatule bakoze bakibi kati natawula neekuŋŋaanya nensooka nentuulamu kati neŋŋamba kati nomufunire ku motoka nagamba nawa booda owulira nagamba kati mufunire no ku booda entwala emmengo nebagamba egeri booda kati nkola eki kati naye nga nali nafuna obwongo obukubira omwami wange nga abantomedde nagamba kanzije kakati omwami nagamba tetusobola kulinda oli avewa wajje mbambi musajja simanyi linnyali naye waawo yakulira stage enankulabi naleeta emmotoka bambi ne banteekamu natula wansi nawanirira okugulu nemugamba labayo kyendiko nemugamba damu nentambulanze ngenda kulema nagamba bamenyeko wano bonna bonna nebaddamu nebakola ki nebatambula nenkubuulire Katonda nvuddemu mbadde mumusaba mbadde mwagala ntandise okumwagala kubanze lunali sibiriiko ebyokusaba ne lwaki ambonereza bwati lwaki nze nabuuza ebibuuzo bingi lwaki nze kati nomuli neŋŋamba obandoze seriously kati nagamba nagandoze omusajja alina abakazi abala bandoze seriously nagamba omusajja alina abakazi bandoze bingi nnyo binyo byenayogera abakyala nagamba bandoze bingi nnyo byenalowooza ntwala emmengo mu ddwaliro nga obulumi bungi gumba ndirabakaawo gere titikyuka kyebase bwekiki nga tikikyuka nga bwenkirako mpulira nfa nembeera awo bambi bana ba ABS bajja bakaro Lidia najja baali bangi nnyo ba Angelo ba Ebya amakya amarungi balaba tiimu ngezi baluswata bazze ne bamita Geoffrey naye ne bajjaawo n'omwami wange n'atuuka ne brother wange tiimu bwe yajja nensooka n'eŋŋoma ngamba naye abanjagala bannange payini gye yava sigere nawulira omusayi guva eno mubisambi neguduka mubisambi paka neguva negufuluma eri mu kishuyu ekyo ku kigere ngamba basawa munkuba emisonfe sobola holdinga payini eno nga mpulira ngudde ddala nga mpulira mpunze nga nfuna kamunguluze nga mpulira nfuna ekinsika nga wakafuna akabenja Irene tosobola kulumirwako naye bwe kijja nga kiwola ofunira obulumi tekyawola paka jjo nefuna payini katete mbandi abantu temusikani bakuba ekifaananyi bazula ng'eggumba lyamutuka ekifaananyi kibalaga bakirina eggumba lyamenyeka naye neri maini eddende lyamenyeka neryo erimunda lyamenyeka then ekituli ekyo kigera kino kyona bakirinnya kale nekiyisibwa bubi nnyo olwakuba nti bakisibe naye nenkifungula n'okirako bwoti enyama yonna ogizira emmotoka Irene yakutomera teyasobola kuyimiramu yadde okusiba wadde saamanya manzi baŋŋawuga nti emmotoka yemukubye booda agudde emmotoka nekola ki nemulinnya kyebaŋŋamba kuba saddamu biraba ebyo era nsabaga nti gundi oba nali nga njogera naye nga simanyi nti oba ndi nawunga nga sibala nabbalaba naye nga njogera nyonyonyo naye ntuuka mudwaliro nga maze okukakkana omuvubuka oyo omusajja oyo simanyi linnya lye nandimwebaziza nnyo chairman wa boda enankulabye simanyi linnya lye nga maze chairman wa boda eno yabeerawo kati nga nzikanye n'abiŋŋamba naŋŋamba naye emmotoka bagitutte ku poliisi ne boda bagitutte ku poliisi kyeyaŋŋamba ne saakola follow up nali siina obudde
bwekito bwe kyali program si byangu olunaku olwaleero ndowooza muli omukyala nakazibwe akabenje ke yakafuna olunaku lwali lwa Monday wemba nzijukira bulungi wiiki teyamutambulako bulungi gamba n'omwezi gwa December teyaguyingira bulungi naye mu byonna nti kye tulina okwebaza Katonda nti tuyasobola kwogera naye ntudde muliraanye nsobola kwogera naye ne mubuuza nanziramu kintu kyatendo nnyo kuba naffe bwe twawulira amawulire ago ffenna ku station buli muntu twagwamu enkuba buli omu yamukuba we yali atudde buli muntu nga kyakola okubuuza munne kiki ali mu mbeera kibiki okutuuka bwe twatandika okufuna amawulire ennaku mutuukako nga tulaba nti atandise okufunako improvement atandise okubaamu waakiri kubanga bw'otuuka ku muntu n'osanga omutwe mulamu ekifuba kiramu okugulu tumanya Katonda nga bwe yakugize kujja kuddawo kutambule. Irene njagala yogere ku bano abavuga enniima abantu abatuvuga ku makubo nze ngamba mu birowoozo byange nze Princess Agatha ngamba be bakuviirako obuzibu obw'okufuna akakabenje obagamba okyogerako ki magezi kigooba wa obubenje bwa boda obusinga kava ku nze kasitoma ne kadda ku kidduka n'avuga nze kennyini bwe nalinnya teyali soba kubanga njukira nga nyumiza emboozi y'abaafu ngamba nti nze seeba kansula ntunula buzola sitawa 3 nga ndongera ndeba ekisooka kireka yali ndooza katujukira okuddenzo yabadde yakoze kiro okosa bingi okusula ng'otunula kati era tiyali soba so nga ndoza ng'asumagira alinda nzirusa ntuuse yadde yeebake ne piki yali mu condition era naye ng'onaafanzi bannange nina olugezigezi sirinya piki nkadde ne kwolwo nagirinya basepulingi zizi n'oluzina nga nziwulira olwa mu kinya nga mbuka paka agu naye nga sebo ngiremeddeko kati naye kwolwo satalabudde bwa nti naye gundi yimirira nveeko saga nti yimirira nveeko ndagamba waayo yaliwo kabantu ali ku mulimu nkole kati ne condition ya boda tyali nungi nange safaayo nowa boda yinyi tyali mu mbeera ntuufu kati tegera nti ffenna obulamu tulina okwegatta sobola okulongoosa ekyo ekintu agenda olinya boda gesooka weefeeko gwe ngenda okulinnya ali mu mbeera wabaza oliga tolinnya bolanga pikipiki terabika bulungi don't nze sitanga ina yangamba nsirinya wa boda mubi kituufu nga mubi nga mukyafu simulinnya era nange nalina system nga sinya wa boda like ngalabika nga like is ugly no nga sinya muntu bwato omuntu omukyafu ne ate okubeera ugly tekitegeeza abavuga bubi baliyo nze nakyo kapako sitanga yange talinya wa boda mubi era nga ojja mfeso ngoleka bubi nga talinnya kana nalina system eyo ng'omubi omukyafu ana piki enkadde sirinya naye kwolwo nakola ki nalinnya ate nesobola kintu kirala kyonna so naye mu kugwawo era salawako mmotoka yonna yonna oba ambulensi oba poliisi ya trafficking ez'okulaba ekyabadde bantu bwe baaliwo ne TV yaffe munenge bagiraba because buli yandabanga nakazibwe bannange ennyo esomero lwaki lyakwata nnyo singeri yayo nakazibwe waliwo ensonga lwaki lyakwata ennyumba Irene bayinza oba nga bangi nnyo naye nga banakazibwe abamu babeeramu amakulu nakazibwe onayogera nnyo onenjogera nnyo banjagaza kiggwe nze ndi wano naye wansobedde dda omulwadde ng'oyogera bagamba unayogera ennyo amakya amalungi bambi lino ligudde tutwale mu ddwaliro ne bagamba muntwale bali omusayi gunzugamu muntwale odi afune first aid konza muntwale straight Mengo olutandise kasa nadengera emirambo wali ngamba nze nkyali nesikamudekukalyawe kati oba nga bafudde kati nze muntwale mu ddwaliro bambi omusajja osimanye n'ennyali yakulese gye nankolabire bantwala Mengo bambi banfaako Mengo banfaako nnyonyonyi bannange TV naye nga mupeni banyumiza pasali gacho patebera bidere nga banjogeza in fact nga baagala mbeere nga obwongo nga tolina bulumi oba no nga tebaagala obwongo busirike banjogeza nnyonyonyo Ebya Irene kalondo zimu amuteeka wa nga bambuuza bibozibozi naye nga baagala ndoza mbeere nga nje basuubira nfunye shooko ku bumba nali njogera nnyonyonyo bitategeerekeka kati never keeping on being njogera so ne bambuza about ABS I was very happy nali mu kifunga bamanyi nali simanyi walinze nkola nnyo ebyange olamula ntanga buli simple sinyo lwa celeb sirimu nemnenga abantu bankwata bulungi nga presenter I was happy for that era ABS nenyogero kyagala bambi batuwagala abantu batulaba era abasawo b'Emmengo abatumira nnyo pasayiga ne bagamba mutwefatira bidde basesa gyongere muko kasukali ne other programs batukenga batumanyi ne njala okuzaamu abatulabe essuubi nti bw'ofa manyi bw'ofuna ekizibu ogamba Katonda onvuddemu ne munnange olusi tatuvaamu
mu mbeera eno nafuna omukwano nalaba omukwano ogusooka gw'omwami wange manyi namugamba nga naye tonjagala ozaatidde bannange the guy was there for me musajja ndabirira nendaba abakazi ba ABS balunga nawayongobedde bwe bati kaleekezi waabwe agenda gomanyi bwe kitegeeza nga tulowooza Irene waffe kati yacapuza wali tugenda kukola tutya nendaba timu ya ABS yonna amakyamanyi ba Angelo Eddie Mike Baniz abantu nulira nga bandabanga omutwe b'omufu nekinkaabya balabanga essuuli baweddemu bo baganda bange bajja akuba kutya buti sigala nti omuntu obalooza nti agenda kufa just oba otidde baganda bange bajja omanye baselebu tebagalaga nti nina omwami naye omwami wange mwogerako nnyo olw'ensonga he's my best friend kwolwo yabeerawo nyonyonyonyo nambeerako bona n'abagoba nakambeera erinja musobola nga naasitula naavuga kagaali ne batunga nga alaba naye ngaakusobola Irene kigwasitula asobola nkabisitula egala kunjagazaki totawana Irene nkumayo olwotandise munange yabagamba mumuleke nja musobola mukiwuna abeerawo. I was very happy. Let me thank ABS team. Omusomba yankubira emirundi esatu omusomba sinnabagondi amata n'amabugo kozesa afa oli mulaba amabugo bagawa mulamu wega tukola ki asa sinafuna amabugo but he called me emirundi esatu sekiraba nga omuzeeki yaka yatya yankubira Irene nimbeera nungi omwana wange ekikuta mwagala kusaba latu. That's what he told me. But the fact is muzeeyi nayigo saba nakuwa that day nasabira mwami ndesezabira ku olwo love yali esusse kuolwo nkyeka neze muli nnyo nze nali ngenda okufa koze embeera yona gye nali omusajja yafa mu kifo kyange mazima kubanga bwe bakola sisita wange yaŋŋamba nti naloose ng'ofudde normal naŋŋamba naloose ng'ofudde it means mukama okusaba kwampugula era abane babulye butufuna ebizibu tetugwamu ssuubi eri Katonda nti atuvuddemu embeera gituseeka olusaba aba atugudde buguzi sitaani naye atulwanyisa ate naffe abakajjamu okutegeera Katonda kituufu tuba tuliko emyoyo gitulwanyisa. Yes, nanti bwe kiba Irene nti bwe wakatandika okwesiga Katonda ne sitaani anagamba lwaki wadde muweereza obeera onwasika n'onwasika onwasika exactly ne mukama yampugula nasooka ne munyiigira ne mubuuza ebibuuzo bingi nenamani mugamba mukama kale weebale naye nabuuza basawo naddamu ne ntambula kubanga kyensinga okwagala kibayite okutambula agamba nandina obuse walala naye amagulu kati ekinnuma ninga ali mu kkomera yawo Irene mu byonna ddamu essuubi lituuka nerinzigwamu neridda nerinzigwamu kyesagala kulemala era banange embeegayiridde mu nsabire bwe kibamu ekyobutatambula lisiti nfa kubanga nze obulamu bwange kisobola kubeera sobola ndi mukazi mukozi nnyo kayate ebintu by'okutuula sibisobola kati nsiba wano ntudde bankyusa bukyusa gulu kwakuka naye Katonda mwesigwa kubanga yasobola okumpandula mu kufa sijja kufa ate nina essuubi nti nja kuwona. Irene omulabi wo omulungi wa Sibyangu mugambe ebbanga kiri osuubira okuba ng'okomawo okumuweereza okusinziira ku basawo baŋŋamba nti emyezi 2 nga gulukulu kwekuti nga sikujjaawo then after 2 months bakuddemu bakufa scanning bakole biki naye nze mukama mwesigwa sigenda kuwoza myezi 2 nze nga nkiwulira sijja kugiweza nyina bangaye simba nnyonge yonge sigakole ki mbungendo kino bakijjako bannyonge wamma togenda mojja kuwona bangaye weeks 2 sababeera olina essuubi noonya amagezi aganja amayinti amagezi amangi gajja kukutta alifuna amagezi mangi ava mu bantu bangamba kipande kijjeko kisikambuleko obulinyisa olunaku lw'onookijjako ojja kwejjusa nsobola okukijjako nenninya senga nakijjako dda naye walina maseera kikwatako balimampa amagezi kibambuleko tugende bakuyoge bali baawo bakunyole kubanga nze ate nfactira mayirwa kite basobola Irene okumenyeka kulio naye mulimu ebbwa abayunga eryo ebbwa bajja ddikwatamu bwe baliyunga ogenda kukkiriza obwo obulumi nga ayungira mu remote control akakozi bwati ngendo katemba nanti ebigambo bya Irene byo bagamba ndadagirira mbuna ayungira mu remote mukyakola ne bannaye Katonda wandivuddeyo gye weekwese mugamba kwejalibu mbuna afuna enkoko mbujati gonyola gweno ng'olumu naye Irene kulabadde mumpulisa ebigambo mbuya y'omuwa enkoko kati nanda koko nayola ngendo mwayunga gwe naye kambere beera mugumiikiriza ebbanga lyonna lye namala nga ndi wano agata I trust you manyi osobola okuweereza abantu bange mumpeereza etansinga
Tuweereza mpereza ensinga neweereza mpereza ennungi. Wow. Kimanyi So I'm munange. dedicating my 2 programs to you. Okay. Dedicating. Ate nkuchallenge. Oyagala nkuchallenge ng'ate ongambye buli kye naakola toyagala nkusinge. Ate bw'aba mukama waffe tulina okugenda n'ekyakola omwana w'omukulu akola omukulu kyakola kale bwe kirina okuba. Naye nga for a moment Agatha agenda kuntuulira omukyalo ono. I trust you togenda kuweereza abantu bange mumpeereza esinga okuba ennungi. Ebbanga lyonna sijja bagamba nti ebbanga weeriti abantu bagamba kino naye tulina ombiri gwina systems za njawulo. Oyinza okuba eyange ennafu ng'ejja kulwawo, oyinza okuba ey'amaanyi neyanguwa n'ebbanga linamala nga siriiwo Agatha ajja kugira nga aweereza abantu bange. Kikulu saafudde ate I believe era sijja kufa. Kola program si byangu byo si byangu ne kusayidi yange bikyali bizibu ne kasitandi mulamu. Weewaawo ebyo bye bibadde ebigambo bya mukyala Irene Nakazibwe omukozi munaffe ku ABS TV nga bwemumanyi programu amakya amalungi ne programu si byangu olw'omukaaga nga bwemumanyi wabadde akikuba neera ajja kuba mutuuliddemu kuba nze ndi n'essuubi nti kentuuse neera ng'ali bw'ati very soon agenda kubakomawo ng'abaweereza tugendako mu bulango bw'abakama baffe tumale ate tukomewo n'ekitundu ekirala kya si byangu tova ku ABS TV tugenda mu maaso.